at peace. Daniki Rabongo. Pirate Beats Production. Ubokeza konyo okutereza okusinga okwonona mpoba kwe muntu oyo ayamba gwatamanyi mu nkuba kimanye nti waliyo eky'abantu abalinga gwe mubuyimirira n'abo abalumu abali ku mavi gaabwe obanga oli ddoboozi ly'abanaku abatasobola kweyogerera bw'ogabira ku kitangaale libanna abaluse mu kkubo kimanye nti waliyo eky'abantu abalinga gwe mulira enguudo zaayo azikola musanvu webanga otuuseyo wali omukono guli kwebaza obulamu bw'oku nsi kuno buweteko waliyo ekifo eky'abantu abalinga gwe mulira enguudo zaayo azikola musanvu webanga otuuseyo wali omukono guli kwebaza. Live kwe tuli olwaleero lunaku lwa ttende tuli ku Idi. Sheikh bagita Idi kyeno eno bagiyita Eid al-Adha. Al-Adha yakusala bisolo kuli kayosebo yonna gy'oyise alhamdulillah banga ddene live abali tebakulaba amina nnyo gabambuuza naye kati Sheikh omukomyawo ddi era nga gyendi nebagamba nti oli omusajja engeri gye yagaana akki okuzimalayo akyalina akki ye agibudaabuda naye ajja kujja webale kuweereza amina nawe mwebale kuweereza Eke Fashion zakunabukeera buli kimu ekikoze alhamdulillah ekyenjawulo Eke Fashion kyeyina nti ye kampani yokka ekola amagoba ate bwemala okugagola negazza mu nsi yaayo ekyo bikisangawo mukama kuwa omukisa amina namwagubawe abantu baffe babuzeeko abantu alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amanya Abdul Karim ewaawo erikola sente Eke naam niye nange ndi musanyufu nnyo musiimu nnyo okuddamu olabikako ku mukutu gwammwe bbanga ddene era libadde ebbanga ddene nga tuli eyo tukola emirimu yesebo Sheikh yesebo okwagala n'okugaba kyeki kubanga ndabye nze ni musajja mu Kristo yesebo era enjiri gye mbuulira era akadingidi kenkutira abantu abatugoberera kwagala nnyo Kristo wange goli musajja mu Isiraamu naye kineewuunyisa nti wadde enkuta adingidi ka Kristo tokeranko olunaku n'ogamba nti oyo mu Kristo sijja kukolagana naye oyo muki sijja kukolagana naye okwagala kufuusa okwagala gy'oli kusaidiyo tososola tonyiiga oba eddiini etutuma ekyo amazima amatuufu okwagala kintu kigazi nnyo ate sigamba nti nno buli awaayo aba ayina kingi kubanga waliwo abalina ebingi naye nga bakodo naye nga kye bayita okwagala bw'obanga ofunye ekitono ogabanako ne ku banno kubanga ng'eno Idi yaffe enkulu era kitegeeza ky'oba oyina ogabaneko ne banno ate sigamba nti nno w'abasiraamu bokka n'atali musiraamu era obayita ne mubanga kyofunye ne mukigabana awali ekinyusaawo kubanga nga Idi ya leero tuliisizza abantu nga2,000 abantu 2,000 tubaddeko mu Kisenyi era ne tuvaayo ne tujjako wano ne mu Kyalise City naye nga alhamdulillah bitambudde bulungi kubanga amazima amatuufu embeera abantu gye balimu si nnungi abantu embeera gye balimu si nnungi naye nga abantu abayina bayina naye ate nga bakodo naye ate n'ekirala sigamba nti nno
omanyi okugaba guba mutima okugaba guba mutima naye ate ffe mu busiraamu bw'ogaba era Allah amala n'akola ki n'akuddizaawo tewali muntu agaba n'ayavuwala tekibangayo naye ate abantu abasinga bakoddo nnyo tebaagala kugaba Sheikh naam kyoyogedde yesebo omanye wayo tubadde wano yesebo nga mazima emmere abakyala bazze n'amasitamu bazze n'obuveera bazze n'ebbaketi abamu badda n'ebbafu bayiwamu buyiyi tolukanoogamba naye kakati abakyala nga tebaagala kulya ku era nga bwe tubadde mu kisenyi nina ebintu byendabye nga bingi nnyo omanyi mu kisenyi abantu abawangaalirayo abavubuka abakola mu byuma bakola mu byuma nga babeeramu okumala ebbanga nga tebazzeeyo waabwe waka bamala n'omwaka nga tazzeeyo naye kati yiddi ng'eno ngezze amazima amatuufu bw'ogenda n'obawa ekyokulya baba basanyufu nnyo naye ebibadde mu kisenyi bibadde bingi nnyo ng'omuntu okujja okulya nga taba na suwaani naye ng'alina ebbaafu gy'anaabiramu ng'ebbaafu gy'alina okuleeta omuteeremu emmere omulala n'aleeta akataasa kibadde ng'ekibadde wano wennyini oba kino kituuza wano kituuza kubanga eri tusobola okugula n'obuveera nga ne suwaani tebalina bateekemu kati embeera abantu gye balimu si nnungi naye nga bw'oba oyina ky'oyina gabana ne ku banno kati ng'essanyu eriri wano nga buli muntu yenna musanyufu nga alhamdulillah nga bitambulira ddala bulungi nnyo ssebo Sheikh akabalino akali wano kalagira ddala abantu bambi abeetaaga okudduukirira munanga kigookubira ku bannaffe abali eyo waliwo bannaffe abali eyo waliwo nadinda bamawulire nga abamu n'akasente ssebo bakateregera ddala mu mayumba naye ku mbeera gy'olaba wano ku baana baffe boolaba wano ddala ddala katola bwetaleese ebbinika teekamu byonna teekamu buli kimu teekamu bannaffe abamu ku bwetaavu obuli wano bakyalina embavu ezitereka akasente mu bisenge byabwe anedda omanyi mu nsi muno Allah asobola okuwa ekintu ate ne kifuuka fitina abantu abasinga balina ssente naye zaafuukira ddala kikolimo gye bali ng'oli omulaba alina ssente naye ng'alina kikolimo nga ajja zikuŋŋaanya paka lwena muteeka mu ttaka ng'akyakuŋŋaanya era ze zijja omussa nga talina zimumala era ekyo olina okisaba nnyo Mukama kyabakuwadde obe ng'oli mumativu n'ekyo bangi abalina ssente mu mayumba balina zibiliyoni za ssente naye ng'olaba atta ne munne ayagala munne amugjewo asigaze ekyo kati naye ate n'afa kati Allah bw'akuwa ekintu ate kisobola okufuuka mu fitina kikolimo kati abantu boolaba abasinga abayina tebalina kweyagala kwebeeyagala naye kati wano essanyu lye tuyina nga tuyina abaana baffe wano ffenna tujaguza iddi yaffe nga buli muntu yenna musanyufu bambuziza omugenyi omukulu ne bagamba wano tewali mugenyi mukulu bagamba tolyambadde waiti shekalimu nga tubeereddewo nnyo si ye mugenyi omukulu ne mugamba ate ye mugenyi omute nnyo ate mwe tukikwewunyisa ekifo kino era tubadde tutera okukola ebintu byaffe naye nga sikijjanga mukko kati tubadde tukikolera eri kati wano twafunawo ku krisimansi engeri watutawanyamu naye wano engeri gye bakozewo akakomera ate neri foundation nga twavaayo kati tugamba nti akatukolere nga wano era gye bijja tujja kutwalako keeri inshallah tujja kuddirayo naye nayo bambi nina okwebaza kubanga tuzze tutambula naawe emyaka banga ddene nga tutambula naye naawe nina okwebaza webale kubeera na mutima ogwo kubanga bangi abatasobola kwerekereza kaddeko wa bintu bino kubanga nkubira amasimu olumu ne tukwatagana n'oteganya nnyo era ebisinga byonna n'obireka ne tubanga tutambula ffenna era Mukama akwa ekyosinga okwagala Mukama alina kuyimusa ffe ffenna wabinaso kayimuse ggwe olunanga onsike kubanga ate ggwe olwolwo gy'ozannya olwoyimirira nze eddoboozi yange lifuna amakulu omakafaananyi ng'obuulira okwagala naye nga tolina muntu n'omu ava
n'avaayo n'ayimirira lwakwagala ku channel yesebo kino kimalamu amaanyi nnyo n'amaanyi. ne kati ate gwawulira okwagala n'okwakitinga Yesebo. eri okwagala Yesebo. oba wamwende kitenge ate mwattu kanjogereko ne ku nsonga eno ekintu kye bayita emmere kintu kigazi nnyo era mu busiraamu emmere ekolima era abantu abasinga emmere bagisuula ne kasasiro bakikolera ddala naye ng'emmere ekola ki Gende wamama. ekolima era nga kyensabira ddala nnyo abantu abalina kasente fumba emmere oyite ku bantu balyeko zebbaraka giba mikisa omanyi omuntu okulya ku kintu ky'oguze n'obawa ne balya guba mukisa gw'amaanyi era nkubiriza nnyo abantu abalina obusobozi mu bifo nga bino bajje baddukirira abantu abali mu bwetaavu kati ekintu kye bayita emmere kintu kikulu nnyo emmere ekolima ate ne mu busiraamu kikwewuunyisa emmere bw'ebanga egaze tokkirizibwa kuyimirira kasasiro n'ogisuulayo busuuzi tokkirizibwa olina kukakkana wansi n'ogiwummuzaawo kubanga wogenda ogiwumuza waliwo ebitonde bya Mungu obugenda ogirya ebiyenje byonna ate ne gy'osuddeyo waliwo eyali badde agirya nga nnungi gyali kati emmere ekolima ate emmere ofuniramu ddala baraka z'amaanyi Allah akugaziyiza ensawo zo buli kimu kyonna era ne wobanga ofunye obuzibu bwonna mu mirimu fumba emmere owa abantu kola swadaka Allah ajja kukuggulirawo abambaga baba bazikoleddemu saddaaka nedda tekiba bwe kityo ffe abasiraamu era ebintu bya shiriki tetubigenderamu nnyo ne bwe tuba tusaze leero ebisolo bye tusaze bingi nnyo naye omusaayi ogwo oguyiise si gwa abajjajja tetuli balaguze bashiriku ogwo omusaayi oguyiise guyiise ku lwa Allah sigamba tusalidde oba bintu byakweraguza nedda ffe abasiraamu tusinza Mungu waffe tetulina kintu kirala kyonna kyonna kye tusinza ayongerwako tagattibwako kageraageranyizibwa era emmere gye tuba tugabudde abantu teba na kigendererwa kyonna guba mutima mwagazi yesebo abantu kunabukera bongeri ddala okuyiika ne waggulu wa byonna ekigamba nnyo abantu kisirwa kuba nti nabukeera yekyasinza okutuukwako amangu naye lwa saddaaka n'okwagala okuli ku brand eyo kubiriza abantu abali eyo abalina brand nga gwe gy'olina AK Fashions waliwo omuntu kubiriza abantu abali eyo mbalesa kubiriza abantu abali eyo abalina brand nga gy'olina waliwo omuntu ng'akeera n'okuggulawo ng'akola wiiki ku wiiki tawummula naye nga tasobola nakugula nte gisalira abantu ng'amagoba tagalabako buli kimu takirabako kyokka ate gwe naye n'okeera n'okola ate n'ofisaawo ez'okusaddaaka ez'okugaba engoye Christmas otuwa engoye nga 5 abaana bambale nze ndowooza nakakojo kali mu kugaba abantu bakubiriza abalina bizinensi z'okola n'ez'otakola at least nabo bakigezeekokko nga kiva mukamwako zibayinza okunzalawa era bannaaye abatulaba ffe mwenna kyembakubiriza muyitirize ennyo okukola swadaka era sigamba kuyiddirwokka era ebbanga lyetuzze tutambula naawe sigamba bino tubikola kuyiddirwokka era n'ennaku endala tukola ki Christmas mba naawe era ne Christmas kubanga ne Christmas tulina ebintu bye tukola nga abaana ababeera ku street tubakuŋŋaanya bonna kubanga ennaku z'omwezi nga 25 ekibuga kyonna kikalira kiba kikalu kati abaana bano nga banoonya ekyokulya baba tebakiraba nga bagenda mu byalo mu suburbs etemu ne batandika kubanga nga family esookuba efumbye emmere kati bano abaana najja n'ategula akatamu nange nakabbako akyali ku street yesebo mingi nnyo kati abaana abo tubakuŋŋaanya ne tubawa ekyokulya era nkubiriza nnyo abatulaba muyitirize nnyo okuwa era mu kuwa Allah amala n'akugaziyiza ensalo zo waliwo bingi Mungu byalwanagana nabyo bye tutalaba era naye bw'oba okoze swadaka kyosigadde kubanja Mungu nze nkoze ogwange Allah kati kola ogugwo era bw'omala okukola swadaka ebisigadde bikwase Mungu mugenze mmaze okukola ogwange kati mbadde njagala kulaga ku kyefu waffe sokojje omusajja ono atugabudde yakatugabulira emyaka kati girimu 3 emyaka tugenda 4 nga tuli naye Sheikh kati nkuyita Sheikh oba nkuyita Chef
Kayondo Sadiq. Sheikh Chef Kayondo Sadiq. Abantu babuzeeko. Mbalamusiza mwenna abatulaba. Amanya Kayondo Sadiq. Nanyini Chef Sadiq Foods. Tufumba emmere ku mikolo. Tulina restaurants, tulina abantu bebalira emmere. Tufumba emmere ya buli kika. Ogyetaaze nga bwe tukoze wano tugifumba. Ate nga mmere empoomu bulungi nteeketeeke teri mbifettefette nga mmere eriwa abantu. Tutambudde naye emyaka ena obuweeza foundation ministry eno eyokuŋŋaanya abantu tatweganyangako era enkofiira tebanko ya bulaako ya white kale mukama amuwa omukisa. Ebiseera ebisinga abantu abamu balowooza nnyo ku kiki kyenfuna budde kibwenteekamu banampaaki naye omukulu ono mu buweereza bwe bwonna kubanga emirimu tetugikola ffekka era bano ate bano be bakulu ddala nanga omunnyo bwe guyita mu kaceere gakatukuba kibino naye kati kibino naye sheeke waka nakapima era musajja akuba ejjiiko musajja w'amaanyi nnyo. So abalina emikolo tugenda kuyisa enamba y'essimu awo ate leeta nakalango kalango wano kwemu alive abantu baleeta emikolo tukoye abantu abasokola ennyama olina omu omukolo oguze kilo 2 atusa kilo 2 kaka tubazigira abantu nga bano kilo 2 ziba 2 kilo 5 ziba 5 kilo 10 ziba 10 omanyi kyentegeeza gwe mwana katali ategeseeko omukolo kale nga tumaliriza amatendo n'ekitiibwa Nebaza omwami ono abatamumanyi yali haji muyita yali haji musanyusa nnyo fashions bajje bamuwagire mulaba byakola kunabukeera tusokedde mu kisenyi abantu ne balya emmere ne basimba layini okuva ku haamu ne balya ne bakuta ekifaananyi ekiri wano kirabi bane twagala muntu kikaaki n'akuwa ssente ate nakuwa n'emirimu bannaye tumweyanza mumpiteyo ku ali haji akyagala anti ali akitegeeza omuntu ng'alina akki nedda ssebo nze bwenkimanyi addiringanya okugenda n'alambulako ku nnyumba ya Katonda ey'ekitiibwa simanyi obijja akyo n'amanyi okukola bw'ati wewe mwita ali haji kiba kituufu balimanyi ali haji abane akki ezisuka mu byo basa kyo kiralamu essebo mukama atuwa omukisa mukama bawa omukisa AK Fashions n'omukulu Chef Sadiq nze kyensuubira kiri kimu gwe otagenda wa Chef ojja kubumenya amateeka g'okwagala omuntu atwagadde bw'ati olutamuddiza na kwagala tuba tukoze ensobi etenkanika akalango kadde tukayiseewaawo AK Fashions tutambula nayo buli kadde programs ezisaponsalinga era emyaka ena tetulekerangako teyina ddiro yatuganya nti sijja kutuuka waawo manyi waliwo obujulizi bujjo bwempa naga nze ntambudde mbuweereza buŋŋamba mpa balokole bannange naga nze abantu abakyasinze okunkola obulungi mu buweereza buno abadde bayisiramu ekyo nkyogera seekweka gw'omukubbo kubanga nina ensonga zange nno nziwa nnyo abantu abangoberera naye webale kunjagaza buisiraamu webale kuba muisiraamu wa ddala webale kuba muisiraamu ayagaza abasiraamu omanyi abaana bange baŋŋamba nga nja kuba Sheikh Kalimu bakuyita Sheikh nja kuba nga Sheikh Kalimu nja kuba nga Sheikh Kalimu ekitegeeza nti omuntu eyekwata obulungi mu baana abato aba yekuta bulungi mu bwakabaka bwakabaka kalina akatalekeka omanyi okubuulira nga bwe bagamba okubuulira enjiri mu balokole kati naffe mu busiraamu enneeyisaayo esobola okwagazisa omuntu okusiramuka kyokkiririzaamu neeyisa yokka mpisa toyogedde ekigambo kyonna naye neeyisa kati nkubiriza nnyo abantu beeyise bulungi baagalane babe bumu baleme etteekawo mbeera yankokola buteeyagaliza tujja kuba tuwangaala bulungi amiina n'ensi yange mweraba